onyirira kuza kirevu password yesooka ng'onoofuna omukazi omukulu fuba n'ekirevu ekitegeeza wano nze mpita kasuku gwe atayagala gwalina n'erinnya bino bikomishona bitwateera embundu baŋŋambye olabika olinamu ate bipimaapima nekigamba kitya tunaalaba baye bwe kiba kiganda kasajja katono mbadde sikisuubira olwo mumaze oli w'amaanyi osinze ku boogere nomugamba mami okoze kyaki ekyo mami lwaki okyogedde agati alimale sikisuubira osinze ku boogere kasajja katono okanywemera mitala wa mugga kimanya ekitaawo bwakyo mukyakaabe wamwe temuli bangu ompuubye ennongi gyemu omuntu osinze kuba nno awo n'omanya nina okwongera nakera kuluma mirandira manyi ga kiwato mirandira lejanwali ono agenda kutunyumira onakulya binyeebwa kuba ate shuga mami watasanyuka zakati waliwo eyasooka nga naakabiyingira oba saamusanyusa bulungi nanja kutugabane ng'akyaliwo ngendokera nga sina ddata nga siri kutugabane anti rozi nga anjigyeko namugamba mami I treated you like a parent, like a mother. Why are you hurting me? Why? Omukazi yanja kutugabane shuga mami yango bakyaka saamusanyusa bulungi mukama nanyamba muno mwenzungira nengwa ku Destiny Helper. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde kwatawanyizibwa ulcers ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow onookusalwako omugambo nti akulozaako yadduka koka 3-in-1 kaayitiridde anti kawoomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina cleat oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga gw'omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo by'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza tutunda kamukamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 14 oba ku WhatsApp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77 Shukra Pure Herbal Solutions. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Nerero tusinzidde wano ku Yaya Extra ekisaasi. So if you want to have a drink, you want to have something to eat, wano kye kisinga okuwoomerawo? Luwombo. Luwombo. Luwombo olwa. Luli organic. Yeah? Luli organic.
ate nno nalo lya saa 8 gwa kiro. Omusajja wenna olina gy'ova oyikirako ku yaya n'osooka n'olya oluwombo n'odda ewaka. Okola kali kyamagero ke yatugamba nti abakazi balina ebintu bye bakola deliberately. Oddayo eka owulira amasowaani gakubagala amaseffuliya dakiika 45 emmere tetuuka era ng'ayagala muyombe. Kati naga nti osooka n'ofuna w'olya bw'olaba yeekolaakola ebyo gwe ng'oyingira obuliri k'okola osooka ano kulya ojja kudda ewaka saa ziri 8 atandike nze nkooye muva myenge gyammwe kati okubyewala ebyo jangu ku yaya y'oluwombo lwo ddayo ewaka osirikeko era vaawo emirembe gibeerewo. Bwe bufumba obuwangaala ne mweza anniversary bye batatunyumiza banyumiza ebyo mwe muwoza anniversary tuweza myaka 5 waliwo omusajja watalya mmere waka ekyo n'akibuusa amaaso n'agenda kukiddako. Omukulu gwe nayo olunaku olwaleero bamuyita Shalom Health Services. Kati awo obeera dokita obeera ki? Ddwaliro ly'abasajja tujjanjaba situkiri basajja betusinga okusaako emphasis. Mubajjanjaba ki abasajja? Kiki ebisumbuwa abasajja? Maanyi ga kisajja kulwawo kumala bingi ebisumbuwa abasajja sebo byokka lwakuba kati ffe abasinga tukissa ku ekyo nenye kyogeddeko ekya mental health y'abasajja sajja baagala okwogera nabo nabo betaaga obba budaabuda society ekyetalina kati ate nga kyetaagisa. Abasajja balina ebizibu abasajja batuyanira mu buliri. Ng'atuyanira ki? Ensonga nnyingi ensi ng'emwetisse so mwogera nabo twogera nabo ne tukubudaabuda wekyetaagisa ne tukuwa eddagala. Okay. Ku social media over the weekend kuliko debate ebaddeko okumala ebbanga yakwata nnyo akati nannyini posti n'emulakira nayagala ogidaivatinga n'esooka n'egaana nemutuulamu. Omukyalo we bamuyita Evelyn Musibo walabye ka interview kagondi kayo ku KFM ke nakoze ku Monday namwogerako yapostinga n'agamba nti giving a woman 50k after date night is not it men. What is 50k to a woman who came wearing an outfit worth 200k, makeup worth 70k, Uber of 30k plus her time, all just to come and meet a man who is going to send her home with 50k? Angende wano ku Twitter nkagireyo ddala lumu producer jakka tuteerayo awo nga be tukasoma nga bw'okateekayo bwe kalabikaawo. Madde ate data simugjeeko njagala abantu bakirabire eddala bulungi. Evelyn ye yakateekayo kati awo tulyoke tugende ye nga simulaba. Ewuuno wano mukwano wange kayinza okuba kamulakidde n'akajjayo omanyi gundi zirakira kaakano wano. All just to come meet a man who is going to send her home with 50k. Men, please plan well before inviting a woman out. Kaina views 1.5 million. Kaina likes 2.7k. Kaina retweets 1.8k. Ne comments 2.6k. I think it's the highest grossing tweet from the weekend. Njagala tutandikira awo. Buli omu yadde n'endowooza ye. Ng'eyiye omuntu. Gw'olowooza omuwala ono yabadde mutuufu? Kisinziira. Tulina mu kintu mu nsi muno ffenna tulina target market. Ngaffe abantu. Evelyn Musibo bw'abanga omupiira gwasamba gwa liigi eyo mutuufu. Kuba abajja mu liigi ze ba commissioner nkola mu parliament nkola mu bitongole. Kati twite eyo tesobola kukola ku muntu abeere nansana kabusendwa. Tesobola. Era botana najitegeera tubanaado kiwo obudde. Tebanakitegeera bamanyi kigenda maaso. Tebamanyi nti najeeri. Tebamanyi nti jeeri. Abaana b'ennansana. Kuba yakati omuntu gwayagala
amuwa 15 zimuleeta ne 15 ezimuzaayo n'amazzi gaba afumbye mu paka enkeera kati emitwalo 5 tabimanyi tagirabamu takitegeeranga kati okotegere target audience kuba kati otukize Evelyn ali mu ligi y'ababinywera asamba makkati ng'abawala abalala ekempala bakola mu tawuni abawala bakola mu tawuni makkati Allahu akbar abawala bakola mu tawuni buli gwobuuza kola mu tawuni okolawo nnyabo mu tawuni abawala bakola mu tawuni makkati batambuza makkati kati ekopoliti liigi ye gyalimu oba yabadde ayogerera abawala balala baani nga ye si byalimu kati emitwalo 5 gw'obanga olina kyoyagala kyonna bannange nze okuba boyfriend osituvunaanyizibwa bwange naddala nga not official bw'owulira nga birthday etuuse valentine etuuse olina olunaku lwenjala omubulamu bwo lweyagala lucelebratingibwe kubira kitaawo kubira taatawo nomuwala gwe nakigambako paka kati myaka giyitiddewo dda tetuddanga naye kyakuyamba omwana nakusaba ez'enviiri kati ate abala boogere nga nakusaba pocket money nkukwanye leero 2 days you need 50k urgently is that registration fee ziseeko nti ogenda okunkwana naye emitwalo 5 gyakwewandiisa as a must kijja kwanguya eggwanga lino ogenda mu maaso naye sinza kuwana ku mmande ku lwokubiri n'ofuna ebizibu agent problem ategeera omuwala olumukwana n'afuna agent problem birthday enegwa essimu neva ku boda negwa zikyavaako nezigwa babanya essimu enkadde zibakuba ebifaananyi nga yatika screen naga my phone failed. No, like we can't talk, we can't communicate. I need a phone. Nakwezi. Atenga weta agokwogera naye. So what do we do? Yangambe well like it's 500 and I can talk to him nasa yako paka kwana. Akukabala nako kabadi. Hey. Abate yayogera naye. Kana yayogera di. Agamba no like okay if it's hard for you okay I can look for I take a customer agamba okay let me look for other means. Chite. Ngomanya. So, posture everything going back to it. You are not a UN. Mugwano muwo obuyambi because when you go broke agenda mu UNICEF UN AIDS afune obuyambi. Ave ku UN general. Ave ku UN general. Ayingire bitongole bya UN. Goyavu wadde ayingide UN AIDS mu obuyambi gwe nawe ogenza mu UN AIDS mu taso. Mwena mufuna buyambi gofuna bwampeke yafuna bwa sente. Hey. Kakati tegeera yabadde a communicating abani. By the way, we have many in Uganda here and emitwalo 5 sisente banji tubalina neni nagwe nagwako milioni 3 pocket change nanga kasukuma bakazi mbawa sente mmeka lekichala yakwana demu wange namweza uba yakamu kitundu ekichi umekererawo lekichala namuwa uba yakamu kitundu naye nga nzo kuwezange funa boda nsasula otuuse cash on delivery kati nzo tweet tenkosa nnyo oluba okugguka waboda nga omusimba akasanvuke omujjewa mukiwatuleka naawe ekiwatule wano waleetera wa akasanvu mulimba fenna Museveni yatufuga ebyo byonna obyogeredde akati lwaki okuba make up ngozzewa kubogera mu naabako nze kasitoji wange ne oba ozengo onaabyo ddamu n'onaaba kati make up simwetaaga kati ono ka make up ke yayogedde akajja tukajjemu lwaki oyambala engoye ez'emitwalo 2 nze ndi mujjazi ya maniyo clothes is important mu bedroom are they teziba kati oyambala zaaki yandigize bugizi bukateete yasuleko kasule tekuba kaleega tekuba mpale. The moment you say you're coming or in your border, come when you're ready. I expect to come when you're ready. Wait. Toza kulima bijja zosiri mwannyoko. Naye omwana ajja akubye kajini kamukutte. Ayambadde jini asosa nnika munda atadde mu bayika.
nasako kajini kagireno bwe kati kai west nasako ne ka crop top akasibire emabega natuka kind of thing to have something to drink toze kunywa jangu ngolidde Hey! Shalom, ate sijja kwagulika naye. No, you will. Of course I will cater for it, but woba wakajja wali wakama, that's experiencing wakatuuka. So kanye kwa hago ingira mu nyumba ne kubambi tebaawo. Welcome home. Long time no see. Akubaketa ka long time no see. Instantly awo. Tetukabala. Kaba kaddakiika 5 ku 10. Kigula luji. Kigula luji wa dakika 5 ku 10. 5 ku 10. Awe manyira ati natambula tekijja kugweba check. Awo ne mulyoka mulya. Ne tulyoka tulya. Ne tunywa. Ne tutandika. Ate bupya. Amanyi mapya. Hey! Just him. You don't have to do makeup. Yeah. Don't wear something expensive. You're coming to me like we're coming on a date. Yeah. And that's the problem with the Ghanaian people. Abantu asenga tebategeera. Date etegeeza nti osabye tawo byataguliranga kewaka. Byonna yagale kubirya kwolwo. Menu na twali kwa Kesha one. Ne mabira. Ayita omuwala aze ku date. Nze ngenda mu restaurant nga sibitegeera nsaba chips na nkoko kuba is common. Ekyo buli omu akimanyi zibaawo. Omwala asaba mugaati musiige ne chips. Ne gumulema okulya. Ngomugati omusige baguwadise konti. Ogwo mugaati gwe basiiga ogwo mu cafe javaaso ogwo. Ne gumulema okulya ne chips. Nayo ze ofosinze ka kisenti wefuula amanye nnyo osnapinze buli kimu osabye mugaati. Bagulese. Kubanga omanyi wakulira wasengaawo dadi yafa muto tosabya bbeeyi. Kuba wasenga temwalyanga bintu ebyo. Yali akuyamba akukuza. Ewasenga omuogo gubaawo. Sabe ekintu ekiri simple. Okay, when you go on a date, ask for something naye kyosobola osasula. Kyosobola okwegulira. Kubawo nnyawo. Ne tugenza ku date ate otandika saba kino bampe kino. Gwosobola obbigula. Ngojja ku safe border. Abantu asingaye baviirako awo. Date is a meeting between two people. We talk about life. Nanga chobuzo bajira mu Uganda abasajja first date njawula. Kubangu taddemu. Pulidde zange zino okuvaayo. Ate gwe twagala olidde emitwalo 3. Ate twagala nkwe emitwalo 5 ngoddayo. Kubira ekika kyamu omutaka. Kati abantu bagenda ku first date ne bebajjamu awo. Obono kye baddagezaako gamba nti benzija bwe nyamba dde tumala okulya. Waliwo kye tuyita SWOT cause analysis. Kye kyaviiriddeko ekintu okubaawo. Short cause analysis. Yes. Kikirutu cause y'ekintu kye kyakireese. Oze ku date. Olidde emitwalo 3. Atwagala nkuwa 2 ngoddayo. Oba mulalo. Ate nga lonye katata bala basiru. Twali ngenda ofuna enamba yo nga njije kumuvubuka musajja mulala. Na ngamba oyita. Ate gwo kikalu byakunze nga ate manyi oli sure. Wali abawala nga sure. Ngoli olukuwa enamba yagamba oyo sure. Nakawo manyiwo. Waliwo essabo nenga university. Nakawo. Waliwo essabo. Waliwo essabo. Nenga university. Bamenyerawo mitima. Bobo yagala ba defender abasamba amakati ba striker. Nakawa. Awo. Hane kifecho bana. Nchiwulira bakyogerako. Bakuwa namba nakuweza namba 10 nga lunya ya girlfriend wo. Ngali nakawaawo. Ogamba kyaliwo mpeza okuzishua nayo bakyali bange bazenga tubadde mu December kyali bange baagalayo ku byana bibasanyuse nakuweza mu ya girlfriend wo. Agambye ati nenga atali waka. Nombuzo onana yangu atoyo mwangu nnyo yasinga mu bonna. No. Lego ali nayo waka. Ali waka mu kitebe. Ali ku Netflix wa munochi. Alaba. Ali ku munochi alaba. Abana balabira ddala munochi. Bino bepikira wanyanya tayina munochi account. Bepikire eno nga boogera. Ne film ajagala mu Luganda agitegera. Nganjogerere wali. Juni yagikuttemu. Era agiraba wali na let's go for movie. Oluma ogiraba nali na munochi bateekayo ddi.
akategeere nga njogerere natandika ogyogerako that movie was nice I didn't know naye nga agiraba dda mwagenda mu sinema ebintu si byangu so ekiri enakawaawo nakawaawo wo era abavubuka mbagamba bw'aba avudde nakawaawo ku ssabaawo yambala ate mukomyenye guno omuze gw'okwambala lawundi esooka ey'okubiri myako okulayiza layira oba oli mulamu mother father die okikakasa you mean tonesiga I should be asking him I'm safe nze ndi safe twali buzibu nojjako eyo nayo nkebera ndala abaana bayogera bwe batyo tubadde mu December nga tulayira mother father die layira nti oli mulamu layira nti oli mulamu nga te December yennyini mbadde mbabuulira kiiti ezajja ati abantu tebamanyi lwaki December 1st lwanaku lwa siriimu bakujjukiza nti gy'olaga eno tebakiwanga budde December kuba kunyumirwa binyumo December si wakwana nkusanze leero njawula nzijaamu ye December we are creating memories whether they are good or bad ebyo katweto birowooza kwano mujja tujja teeka January 15 awo ojjukire buli gwakubira mu toys ebbaala ate saa savinga namba yaako walona abeekubirawo kyapu nga tasevinze nebaza mukama weevu baagijjawo weevu enebbaala olaba nawe nasirimu wa weevu ekyo Allah wa buyinza bawunsa omuweezi akuta toyi n'omuweezi mga atuwa eddakiika 10 yagamba abantu abajja wali aliyo waggale waliyo gwe nasembayo kuba eyali anzise yali mukazi mukulukulu twanywawo kizina manyi bino ebikazi biri mu late 30 nenga tina fake body onzo gakiringa mu 20 onzo gakya juice nenga kikulu tunywa kijja ate bye kampolo imanyi ozinabo tuzinanga ontuddeko talika keberere no bwetuti na tugende mu toyi na saba change awo alongosa mu webbiri kiyingira kasuko omukazi oyo nejjusa olunaku lwe nagenda mu weevu ne musanga senga nasigala ewaka abaana balina infection kasuku abawala abalungi bona infection bali bati abawala abeekuba make-up edikweta za gonorrhea let's meet at Cafe Javazi. By name a little bit of infection. But a little bit of some kind of infection. Sikanji, but I have some kind of infection. Ntu se twala mutoyi kyakikulu. Ingi dawo mangu kyo kyali nawo. China National Water. Kyakatajjawo ku Shalom. Gali clear. Naye omanyi omwala nawunya boxer yange yawunya okumala ewiki 2. Zino engalo nga ziwunya nga newemba neba sempuli yaziwunya. Banfuluma bwenti nsanga bawunsa. Angamba ha lasta ova kwoyo. Kere eddagala. Nga manya asanga. Wayo kawetwesa akanda bakalikere bakayitanga mmasi. Nekanga agwava eri. Ha ona era nawe oluguddemu emmanya mpedde. Bo babeera bamanyi. Gogenda mu bbaala bano bawetwesa nakola muto baba bamanyi ebyama. Amanya era ffe tugenda mu bbaala. Togenda nga namuwala ku bbaala. Bw'oba katenga tolina. Totwalanga musenyu ku nnyanja. Gofuna wetu oba wetwesa omugambe njagalayo omwana ajjamba esebeso wange. Yakuleetera agenda okwawula mu ssaawa 2. Kuba abasinga bonna abajja mu katire. Abajja bonna mu bbaala. Yeteekamu 2 manyi banywa nnyo taskalite. Abakata taskalite bageni smooth. N'akuumiraawo. N'alinda. Gw'olujja omusanga 2 akagikwatako 15,000. 15,000. Kati gwe bw'otuuka n'atumya Jameson. Ye wakiba abawala bakola ebyo ebintu omusanga anywa soda all of a sudden njagala kunywa Baileys n'omubuuza kiki kye tuliko mu kwana abona dda anywa nabona obwedda Mukama ajjukidde abanaku Mukama akyadde ewange
bwe tubayita abo mukama akyadde ewange omusanga anywa soda olutuuka bayita Baileys. Okay, just I'm like it's a bit sweet. I just love it. You love it. Wali ojeguliddeko. Wali ojeguliddeko amalula. Omaje bei ya amalula. Wakenye badde ku kooko. Botekambwa bojuzangu bwayise obuzebuze. Manya bala bayiga bwayise mu bbala. Coke and ice. Coke and ice. Ne lemon. Yes, more ice. Babera bagattagattawo wali. Abagatta, bakagala more ice. Akatambuza kasaanuuke. Tasinapinga kyanywa, asinapinga kifo mwali. Nagira ati mu kifo mwali wa sinapinga. Akulaga location. Olugwa ku Baileys ati. Asaba direta ko obutaala agikwate ekyali eri mita 10 ngereeta obutaala. Caption, the night is still young. Na yasukuma yo waggulu. Nasukuma waggulu. Mwenye mulowooza ambassador CEO Soft Life. Kumma omukisa gumuguddeko obugere. Gumuguddeko lumu agudde mu kikaso kukize. Olumala genda kwawula. Kati gulidde Baileys. Olidde n'okuli olidde wazenjala ekuluma. Kati bwe nkuwetaano mbeera mukyamu. Toba mukyamu. That's the system. Toba mukyamu. Gwe ngamba ngenda kugula make-up wabiri biki gwe kiŋŋambe. Oŋŋambe ettoto yaazo tukkaanye. Nti kasita gwe bw'ojja nze nga nkuddiza ezo ng'onzijamu. That is it. Temulimu kulya kunywa. Laka luto alaba status yange omwana yaŋŋamba aga. Yamugamba osedde. Ataano muba temupaazizza nnyo bbeeyi. Nga oseddemu. Mutunuulira abaana baffe. Nga atwogere gwadde makakonza asooka okke. Netwogera kuva ssaawa 10 tukwera ssaawa 2 ezetunga kkiriza 15 ne mugamba nzo sikyali nnyi bwati mbadde ebinkutte sigazaawo 5 oyita. Muli bakopi. Ate bukopi ki? Omwana wa munne asobola atya okuva ku mitwalo 5 mpaka ku mitwalo 5. Kikyotunda. Gwe kyoyagala. Ate wange njagala ensi ebeeko feya. Oze ate abakazi basiru. Nkwadde ssente zange. Oganda kuva okwatongeye nga wemmala amangu. Dia nze mmaze. Alakati abaana bayiza akakodo. Alaba onyotera okumala. Ngagamba nze nkooye. Kaka kongere mu 5. Ankoye I'm tired. I have to go. No. Zezo kesi z'owulira ze boogera mbu sima yande epinze yakoze ekizivaawo. Nga kasente kaganya ovaayo bulungi lejas tezibalansinga. Buli wawulira nga system etaliso kyamuka. Kasita okankana. Kasana taso yugumira oti. Ngagambye I'm tired. I said I'm tired. No, esikayo. N'atuula. Ne naawe please. Okay kale. Sinaako ngenda kuteerako. But please be fast, I have to go. Mwa planninze 10 owereze 10 eddala in the process. Gabiri. Then from there, so my transport not tolerate ziko olimuwe. Chokol maro muwe zike naita safe border. Mbu mulagirire wanowa. We are fighting corruption. What is safe border emitwale 5? Naye abakazi nga bakola ssente. Kati omukazi awo olunaku nga nnyuka n'olwabiri essabo ly'ennakawa awo kwegikuota. I'm with my guys, we are chilling, we are 4. Should I come with them? No, ate lwaki ojja nabo. Kale, but then something, can you order for me like pizza? Baleme kwebowa. Kati oleka bano bagulidde pizza. Oleka bali balya, ye najja. Bw'oba ali musajja kuva ku 1999 2000 abalumya ogenda kulwala pressure ofe nga tolwadde ate be balungi. Kati omusajja yenna ataagala kugenda ku tweet ya evening 5 ku 3 kudda waggulu funa bannamukadde 97 98 ensi ekubyabo. Banzala 1997 1998 n'okukka wansi basula mu overnight mukama n'omala okikola bwat
sijja kwogera kuba 96 bawo kati bajjajja kati basenga bebabuliri omujiji omuto abaana abaje 96 95 94 bebase kati babuliri eggwanga mwana wange empisa bufumbo mpisa 92 oyo akunyumiza 92 yakunyumiza ebyamini nolowooza yaliwo kati 92 ne woba wakula otya kati mukulu ense mukubye 92 kati tebali mu myaka bali mu 34 neda 32 kati 32 gwosobola omuwasa omuwala wa 32 aba akutuse nnyo obanga aguza amawulire olweggulo buli omu aba agasomye edda gali awo ku kkubo buli omu agasoma n'ayitako n'asomta n'abikkula n'agenda gwe bawasa 2 plus alina obbanga alina ssente akula ate nga n'awasa ali mu 40 atambula dda kati awulira akuze afunye sayanyiza stroke ne pressure n'okusanyalala yeetaaga agenda omubudaabuda banye bakyusa omusajja nga stroke emukubye omwana atusaza akikola ekyo tasobola kuleka mu nnyumba n'agenda mu party like you get your sick and I'll be back mwana muto Shalom nawe iredio takumulira bigamba bwatyo nange Berry ajja kulaba interview eno naina typhoid makereraawo na guys have called me like we have to hang out with the girls agenda nali manyi nja muwasa Berry nali manyi nja muwasa olwala typhoid yandeka mu nyumba neto munyenye mwana 2002 kati obwagala nakujjanja bayingira 9 mu 2 aba akuze ng'asaba kimu Mukama mpa chance jawadde pastor Bujingu bebo osanga Mukama nompa omukazi nompa omusajja ngenda munaaza ngenda mwalira obuliri ngenda kufumba siri mujuza ate ebikazi ebikulu bisufu ng'akiguddeko myaka 3 ennaku zino abayayi batandise owaana ebikazi byerunga onzo gabikwesa kaloyiko wansi eyo 30 plus jukira we yali mu 18 atandika abiri nga tamanyi nnyo 22 bamugamba naye ofunayo kataitena ngeri gyosamba akona akayiga 23 agwa ku muganda nganze njagala zigira ziti agende wa nakakande nazazongerako 23 mugato ina kalanga oli mukaza nnyo wetaaga onyo ku kitiko nnyo olusiiti aluyiga 26 bamuwubya lwamusuubiza embaga mu disappointinze bamwengejinze mu 28 kitabuse abadde depressed avuddeyo ku muntu bamugobya kyakola nnyo 29 31 December agenda mu kanisa yerwaneka alokose overnight ya 31st ayingira emyaka 3 nga muntu wa Mukama kyegambira ano don't be a nice guy kati osanga omwana ng'oyo emyaka gyonna 10 emabega babadde bamuli bize gw'oli mu church weekumi oli musajja avunaanyizibwa omwala azze mulungi akajja mu church oyigudde mu mbiize kumbe ye last resort gyaliko mweko ntubayita causes of unemployment target workers ndiye ayagala kukola kano kalimu kyekyo kasita kaggwa bwe kati n'omugala leta tusabe bana ndi bize ye maama munatukuba Yesu wajja mu kanisa kuba yali ayagala mbaga waliyo abakyala nga ye ayagala mbaga full mama stop yangu Fatuma esente y'omukazi eribwa pastor na musamize ekyo kituufu kuba yagenda yegwakkiriza agenda okukola ku nsonga ze abaana abasinga abagenda mu kanisa tebagenda kunoonya Mukama target workers senga Yesu okikola kasiku ne munyweza pupa ebisigadde kati abalabe Kampala tebakyamira na buweke ennaku zino ogudde mu mbiize lwaki akuta ffe tulina abalabe tukola nabawo mu akedi yagamba nze njawe nfuna omusajja kasitanzaalamu nemba n'omwana wange tombuulira age factor ye abala kanzaale ngende kukiddako
bonna bagenda mu ngenze kukola bweru bawulira mu ngenze buli kimu baba bakikola bafumbirwako nalaba nazaala mwasooka nga amanyi n'amagezi n'amuyisa bubi nazaala mu wokubiri nekiddamu n'anoonyayo ekinaana n'afuna passport n'agenda mu kiyumba kati ogwosanga ng'akomyewo nga tayagala kwesembeza nnyo byabasajja n'asooka n'azimba ennatano ekabulengwa akayumba ke ka luumu 2 tonna nawe osambira kapiira naye ng'azimbye akayumba agala wanaateeka bukadde kati wagwe oli wakwasa mukazi wa myaka 3 alina obba nga ali financially stable. I don't expect to be 30 yet you're broke. At 30 you can't be broke. Kyengamba abantu oli musajja olina kwasa ku myaka 35 omukazi wa myaka 3 ne mukola budget meeting z'embaga zaaki mbadde mukachodozi yazi meeting z'embaga zaba myaka 2 yakava campus afunye munne they want to settle and by the way responsibility y'abasadde oba tebasobola muleke tugatta mu group z'ambaga no ine myaka nango okola meeting z'embaga nga nende gwasa myaka 3 mwena mbadde mukola jine myaka 2 jonna obadde okola ki muleke stressing abantu na meeting z'ambaga bannange kyova kati ffe tusamba mipiira mikulukulu bangabye ebikazi ebikulu na anti Rose manyi zaifunze tukwata nze emyaka nange evuze nkola wakisange yanjekera kati yafa yanasikira musaayi abantu basikira bugagga wasikira musaayi ekika ky'olugave nze nkyongerayo bannanga abasika ebyabagagga byanjawulo asikidde kampani agenda oziddukanya zigende maaso ez'omugenzi ewaffe nga bakusaako bannange wano musika wa lubulu asikidde omusaayi ne balyoka bagamba olina ozzaala ekika kisigale nga kigenda mu maaso bannanga ate bannanga obwavu kibi omwavu agoberera ennono ne balyoka bakwambaza embugo ne bakwasa effumu ogenda ofumita obwavu effumu ne bali akufumita bwavu ate boga afumita ki ne balyoka bakusiba embugo ekinywi naawe obeere mu layini y'obwavu nga bajjajjaabo balyoka omusika w'omwavu agaggawala bakoma kubitiibwa mu nsiko zakiko ye musika wa gundi. Future is old right now. Gwe omuvubuka ali eyo kino bba mugozo 224 afuna ye kaze kkulu. Esooka tebyagala bisnappinga, tebyagala nnyo bifaananyi. Bwena kumamiza. Mami, are we okay? Mami, banaakulaba olweggulo. Hanza namanyi mayimbe byagala audio ebikaze ebikulukulu ebyo. Tebitextinga. Tebitayipinga. Bagala tebyagala audio. Nekiroka kiko. Oba nno naati ngenda kunyuka 12 naye tobe nno mu banno. Gwe ng'ogenda beera mu banno. Anyway, ojja kunkubirako ng'omaliriza. Simanya kagenze. Akaweereza. Omuli yali eddoboozi ye nga ayogera musiba kagenze. 30 plus. Alaye 30 ennaku zino nedda. Nanti bana abamu 38 au 40. Gwe mamiza. Ate oba ina sugar mami tomukiza bana driver. Oyo mujjawo. Musanji wo. Gwovuga. Gwo ino vuga. Ye kyakwagala kusanyu. Tagala kusinappinga. Ebikasi ebikulu tebyagala snap. Yaki. Ye kyemwosanyukira ku machanga bukedde nagenda ku TikTok najja ki video ky'abayindi nga mulimu obunyonyo obwojjera obuwuka nga kiriko good morning nakikuweereza. Okadala agotese. Obunyonyi bubuuka. Tulina nnaku abavubuka abali abakazi abakulu. Kivideo tajja kika MB 2 dakiika 3 mulimu obwojjero bubuuka webuti bujja webuti n'omuyindi ne bujja gudumo yagwa simanyi okalabye okagadde toyina gaana olina okkaagala kati ate ekiro Allah ntuwadde ku ssente abaana baffe ne bateetunda nga ffe. Kivideo kati bwamala bagamba babanja
video z'abayindi ezo ekiro teyeba nga takuweereza esala nakuweza Bikira Maria nga ali bwakyasa bajazi nati Bikira Maria jazi nati paka wakotuka ate bwakimanya mbona gwoyagalaga musule bulungi ne munno omundabira tabayina bbuba akimanyi yakusanga wooli. The future is old. The new Uganda is old. Hey, abavubuka bali mu Kampala baliyo balinga bakola mu town. Mvubuka akera olumubuzo okolawa nkola mu town. Akola mu town. Kunyirira kuza kirevu. Password yesooka ng'onofuna omukazi omukulu. Fuba n'ekirevu. Ekitegeeza wano nze mpita. Kasuku gwatayagala gwalina n'erinnya. Bino bikomishona bitwateera embundu. Bangambye olabikoolinamu. Ate bipimapima. Nekigamba kitya? Tunaalaba. Baye kiba kiganda. Kasajja katono mbadde sikisuubira. Olwo mumaze. Oli w'amaanyi osinze ku boogere. Nomugamba myokoze kyaki. Ekimami lwaki okyogedde? Agati alimale sikisuubira osinze ku boogere. Kasajja katono kanywemera mitala wa mugga. Kimanya ekitaawo bwakyo. Mukyakaabe wamwe temuli bangu. Ompuubye ennongi gyemu omuntu. Osinze kuba nno awo n'omanya. Nina okwongera nakera kuluma mirandira. Manyi ga kiwato. Mirandira. Leja nwali ona agenda kutunyumira. Onakulya binyeebwa. Kuba ate shuga mami watasanyuka. Zakati waliwo eyasooka nga nakabiyingira. Oba samusanyisa bulungi nanja kutugabane ng'akyaliwo. Ngendokera nga sina data nga sikutugabane anti Rose nga anjigyeko. Namugamba mami, I treated you like a parent, like a mother. Why are you hurting me? Why? Omukazi yanja kutugabane shuga mami. Yango bakyaka samusanyisa bulungi. Mukama nanyamba muno mwenzungira. Nengwa ku destiny helper. Nesha kabi otunda obikozesa. Otunda manyi ga kisajja obikozesa. Twebe soro gezesa ko maminola basagala kwewana. Akati gwe wakaliira omwo. Mami gwe nga sinna kulya. Ndakanze kana. Yengo vaga gambo. Nga mami no. Twandi meetings ne twogeramu. Obeera wa kisaasu. Omwenza ali ekisaasu. Mwogera. Omwenza ali ekisaasu. Mwabe ekisaasu. Kumba ali mu line ajja. Tagala kulaga. Mbumwali kuba she has a name to protect. Aina twena mulaga. Tyo kyamuka nnyo. Look at your business. You have to be professional and ethical. Kati bwona omulaga ajja kisula mbu bonna buli ajja. Buli customer ajja kyomukola. Ona treating in a special way. Nobody can just be from abana mwenda abalabenze navane kubasajja. Ayeba golo. Mateni kwa na val. Eba yagana cho. Eri bicycle kick. Mwana yakuba golo. Kasita gamba nava kubasajja. Nombuza onyogera na mukazi munno boogera nambwa. Ogenda okulala lunch. Amaze okulya amayi mbadde sinalyanga siri bulungi. Mama siwe namba eri mannyago. Ngadagala mami tukole tutya. Ngakuweereze 15. Neka ojo nekajjirako. Obaka obulabye. Tunayogeredda bye. Bino anti ebitabo ebizigo. 15 lunch. Ngajikugwaka. Ogaa kulya cheche 15. Hey, chokola ngosoka baby omusula yeta now. Hey, baby, what's up? Ngomwetano. Ngasanyuka. Obo oli a week etambula. Wangamba obera mu kisasi ndi kuyaya. Wana ngaita weta, wana weta obatya? Mugambe wendi ndi kuyaya.
ngajja kuyaya ngajja tebikwata iPhone Samsung Tekino Sugar mami akwata iPhone taba sugar mami abeera mugezi munno aba mugezi munno abajja kusumbuwa kasitogwa ku iPhone tagenda kusumbuwa mu obo oyerekedde kubona abona sugar mami omutuufu wa Tekino yakola mu kikubo yatabula ebizigo mu arcade yakola mu olosero ekisingo twala data we TikTok naseka nabulaba naseka akolowinga bani obwana obujjanga buzanya abakazi manyi babane peza ezabakuluku akuze emyaka kwogera kubulamu program zalaba ku TV ero musanga ku mwasuze mutya abana mwasuze mutya le baleso omusawo okwogera kubulamu takola asoka kula program bakuze hakimanyi obulamu bwe butambula butya olukaaba eriiso waliwo omukyala Farida gwe yakyaza kumwasuze mutya bambi yayogedde ku by'amaaso nanga amaaso galimu olusalasala ninga ayina omusenyu mu maaso amaaso gansala Farida akoze programu nnungi munange programu yaabwe ennungi ayogera ku by'obulamu nze mbadde mmanyimbwa omuntu wozina nnyo osobola okunuuka bunwe bunwe kiki kiri wano tosamba kasuka pira tonukangako bunwe enda kuolifuna omukazi omukulukulu akunula Allahu akbar kabira ate ino maloza abadde akuwa ate ino mukakasenkeera akuyite kuba sishuwambwa anaakomawo ebikazi bimanyi byokwekyanga nekitadda abadde ateeka ssente mu ddungu tezivuddeeyo and no one would like to invest in a desert kituufu kati olina omulaga walimbwa amaanyi kiriya oba olina kyokozesezza eno oba ofunye kavega hani oba onuunye kaki genda wali nga kiriya walla omukazi akuwaana akoga ne mulawundi n'ayimirira lesooka nfune essimu yange n'akutiipinga abiri nga mukyali mu muzannyo onkutte sajja ddwe yakoma okunkwata mu 94 onjukizza balo omujjukiza bbaawe nagamba lindako topika kati lindako essimu yange nasooka n'akutiipinga abiri nda process n'olyoka oddamu awo naye kabaka gudde kayimuka olulaba gose nze sajja zinnyimya okimanyi lwakuba binyamu ekizibu tumwebukiza ebikulukulu ebyo binamu olusu manyi babya bizigo byagala nnyo ekizigo ate omuntu erusa atuuyana mangu buli ddakiika aba atuuyana bibeeramuko olusu kyova olina okikubanga otamiddemu tolina kuba suga mami nga olisoba oli ku nnomo welira ebbeere olimanyi leka nsoke njise ku piro leka tonyige ebbeere n'alisa ku piro ebbali neno n'alisa ku piro tomunyige ebbeere gwe n'oyita wakati osobola olikola nga olisoba ngomanyi getulaba alina embuto 6 olusooka wano olwawano ne bamusala olukindo togira nno olukindo olwali lwabalongo abo abage aba bali ebweru kati abagenda e London wewano olukindo babyogera ebyo byonna muli bwereere naawe olulaba n'omuuza mami kiki kino olukindo lw'abalongo bano abali e London this show is hard on me really kati okulaba olukindo ng'olisoba kiba kizibu abanye embuto 6 alina escapment wano alina agwa ku buliri bwati n'olaba embizi eyonsa maama yangu Fatuma omukazi omukonya ne feeling weziva ne zibula okuleka kiva ziba ssente nga teri feeling weeva buli wokwata bakwata wodda ogenda kwata we wape batamukwatanga abakamukwata bana bonna baafa ogenda mukwata wa tewaba naye kuguma mutima ate muna ebyagala nnyo ebikozi bikijuka temanyi kisinga nalyoka akusaaba amalusu n'abanga awuta ekigere n'omugaba Kristo zireke anti Rose Kristo zireke Kristo jiveeko Kristo atugireke kisinga
kisa akunyaza naze nalyoka akulie no ayo kakijuka bikulukulu kajukira fovuka no kijisa no kinuna matu gwenna gatungununa no banga ali kaziri oli kudagala ganda no kikambula gonga tewali kitenda kiwulira obulago bwagiragira bonna bweko kati byayigo chuka no gamba nfudde lwaki akyuse nga kichuka kola ki mugeze ku birala tono mukuba wamu amanya bizu bya twita mufa kuba abakazi abakulu kichuka twetaga no mbaka mu parliament achikiri nekibanga enjovu chikavinga bweti ata mabina makulu mabi mabina makulu amabina makulu tagatunulika ko oli soba banange amabina makulu taganyuma ngo oli soba katabuka bachimala ne chesi bataulo chichitusa paka wano banaye kasoke nerongoseko onjija akatuyo namutunuli yanga ava mnyoga ine mukama sente zigenda tutuusawa kitange yakola nnyo bino sandi bituuseeko n'okolimira kitaawawo sandi bituuseeko ngati ekitegeeza abasajja bakole nnyo nnyo omwana wale bekuyita mu bintu bino akati omulembe okujja kugenda mu binnya jula tutadde abaana abalungi and population y'abakazi njo singa ku basajja abavubuka mwe bali abatakolanga bavuga zimakex na Subaru bakola mu town yetiro nasanga mami ate tujashuga mami tomulira we ate tebaagala hotel sote byayita hotel nze saaga bintu bya hotel banda baba kyanga nfubutukayo kali akupangisiriza naye twanandwadde okusinga osasulanga buli kaseera sente zaagula sifunayo kaluumu kammeka hayonga wala lwaki osembedde kale 45 buli mwezi kale kandabe ku Mande naweereza emyezi 4 kati mami TV nawe kyogaawo yeetaaga togafuula n'amaka ojja kumpanya ku kisimuluzo ekyo basaba ekisumuluzo ati agala kukwata gobe bulungi ate baswaza nzege eshuga mami yanjja kutugabane mwe ate kyali twanjogedde nga abantu we talk like tell me a problem we talk I just do like a mother what ojja kutugabane kaya nkola bubi nyo chanuma era onaoli anti cafe interview jajiraba obera otwatule ku muvule wankola bubi nnyo chanuma wanchaya abakazi abakulu nemukama nyamba nenfuna destiny helper anti Rose yakwatiridde amagenda ganga gamuli mu ngalo destiny helper ahora mawulireko ndowooza Roni ndowooza tukome wano olunaku lwaleero kuba kati ate oluddako tujja kwogera ku bato ku bawala abato ate omuwala teyangoba nga nganye okusituka nga nali mwepikidde emyaka 2 tekagaana okuyimuka yali mubi wabaaki simanyi and there are those moments where things refuse. I think every man has experienced them. Nebegaana abasajja baga tekibangawo kati omwana ali mwepikira gwe Vanessa n'omalompaako baba wana Vanessa najja lwali luli olwo ne tukola foapule mutakanagaana bajjajjabo balina kye baali bakutaasaako ne baba nkola bubi kwa Vanessa ali mulungi bajjajja abeere considerate oba yayina enziko netugira netufuna ku lotion kayimuke wali ne lotion ebuyimusa no lotion ekizigo kya bulijjo tukazanyise you have to first play with it then it gets hard
nga Vanessa akyakulinze kati no mu Kampala abasajja nkagamba 5 ku 10 bamala zanya nabo bamala kuzanya nabo kyova asirimu yeeyongedde kati wamodanya nako ayingira lumubwe pu atayiza butayiza ati tosobola kwambala kondomu ng'otayiza esirimu okweyongera abasajja tebayima balina obulwadde atagala kujjanjaba ekyo kiba ku bulwadde oluusi bulwadde abamu sex alimu factors nyingi ezimuleetera n'obwongo tosobola kuyima ng'olina looni bagee deadline ya Monday oli ku Friday wegatta oli ku Friday tosobola manyi gabula eyo emboozi y'abawala abato tujja giddira naye kokka akanyomidde ke katugabane okujja ira wakazi wakulu nga baba n'entondo bali awo kumuvula ekiwatula awo kumuvula awo yanja kutugabane shuga mami gwe nali nyesize ng'omuzali nakalala keeka bali abamabaala babeera bamanyi ng'ojjanga mu bbala nga tolina mukazi gwoleese ofuna ng'akola mu service n'omugamba nfunirayo omuntu wano oba bano ababeera mu tooyo abalongoozi ye aba akimanyi waliwo abazza okukola bakola mu tawuni bashuwa kigambye bampezaako shuwa nga nuli namba ya mukazi wange nembuuza mpe donata ngamba oyo atajja kwanguyira nnyo oyo asinga banno okugaba naye ng'ali mu ntebe ewange byonna biri mu Kampala muno abaagala okufuna wagambye okola ku basajja Shalom services ku mitimbagano gyonna ddwaliro ly'abasajja leka nno okwewolereza omukazi azze ate nze sibeera bwente ebyo byakoma teweewolereza abasajja nze noba tozze wange nawe obonyezi bunywe eddagala tojja banywa eddagala bingi ebitwala bisajja balina ebizibu aba yakayingira wanaaga offa kasita olya offaka ngoma yakiwedde akuvugira mu spare tire mpira guba gwabisa ogenda kuvugira ku flat tire ate osukka eddakiika 2 Shalom Health Services Twitter Facebook TikTok Instagram eddwaliro ly'abasajja kati ogoyingira inbox ng'ennamba zitambula kiggwa muva mu kwewolereza zikitera nno bba bwenti oba kiki oba mwenge guno oba bino ebatugema covid bye byatwala saali bwenti ennaku z'abasajja beekwasa covid beekwasa ddala covid n'omuganga talinajja wali obutambula bulungi byebyo until next time mubeere bulungi mweraba